ate nga ne be baleese abamu ddala tebali munsa bongera kutatanya linnya lya Uganda kuba tosobola kuvaayo n'owo omuntu akunamye no. Kyanaku era kyetuliko kikaabya simanyi President Museveni kikyabadde. Tuli wano naku olwaleero tugezaako okulaba nti tufunza ebitongole tujjawo ebitongole tubimajinga tusobola okukendeeza ogundi ensaasaanya y'omusolo naddala ku misaala ate ayongeraku twagala kukendeeza ba RDCs ate ayongeraku babiri pa district. Ekyo nno ndowooza Mwami Museveni waliwo ekikyamu wekibanga tebaleese bamobiliza kulaba nti n'abamu beesimba mu bifo ebimu kubanga wowe omuntu platform y'obwa RDC oba omuwadde okuba nti agenda okusisinkana abantu nga baagala kuleeta abantu abo kwesimba ku bifo ebitali bimu naddala mu Buganda muno, then waliwo ekikyamu kubanga otubanga tugamba abantu abasuubuzi basisinkanye president ekyagala okuleetesa emisolo bagamba budget waliwo budget gap kyekireetesa emisolo emipya banoonya sente trillion $1.2 naye ate oyongera ku bakozi nga n'emisolo abantu badde olaba nti nene nnyo eri ku bantu, then waliwo ekikyamu. Tusaba president ekyo takirowooza nako bawule wakati wa NRM nga party ne State House oba President's Office nga ministry utujja okusobola okugonjoola ebintu ebyo baleete bamobilizazi baabwe mu pati yaabwe kiryoke naye si ku musaala si ku ssente za muwa musolo. Ekyo tetujja kikkiriza nga twagala nakulaba ntukola empende y'okukendeeza expenditure wasteful expenditure eyo eri wasteful era ffe ng'ababaka tetugenda gikkiriza. Twali reason n'emu nga twadde twagala kutema ku sente za President Museveni sente kubanga donations zokka tulina billion 162 donations kati nezino zigende ekyo tugenda kiwakanya ate nga n'abaleesi abamu tebalinamu nsa bagwenyu. Ensonga eyo kiyinza okukyogerako nti Mwami Museveni ku ddakiika eno iyo manyi bukyenkana buli naku abeera mu kalulu kati anoonya abantu abadde tebalina mirimu bonna nabafunawo abateeka aweze omuwendo gw'abantu kubanga palamenti eri eno tuli mu kufuubana kukendeeza kutunula ku majas gamba nti kino na kino tukimajinge bibeere mu kitongole ekimu kino na kino biveewo bigende mu kitongole ekimu expenditure ekkeko wansi ate yagamba ze mu saving eno nze ngenda zikozesa ebyange tajja zikwata mu ngalo zitwala mu nsawo ye ne bw'amala ocreatinga avenues sente ezo mwe zigenda ng'ocreatinga aba RDC nonze omanyi n'aba RDC ewaffe si be bantu ababeere bize nnyo nti agenda kuba bize n'amuddira abe bize naye oli anoonyeza abantu b'emirimu so tewali relevance yaabwe era ojja balaba nga bajja kusiba batambula byabwe tekuli gwejja okusangako ng'alina omulimu gwakola kuba bali bennyininyini abasangiddwayo nabo emirimu gye balina gibadde bagimala bulungi.